Ttiimu ya KCCA ezzeemu okutendekebwa mu maka gaayo Lugogo nga yeetegekera omupiira ogw'okuddingana ne African Stars eya Namibia mu mpaka za Africa eza kiraabu empanguzi. KCCA yawanguddwa ne ggoolo 3-2 mu luzannya olwasoose olwabadde Namibia ku lw'omukaaga oluwedde. Omutendesi Mike Mutebi atubuulidde nti ttiimu ye yakosebwa nnyo abamu ku bazannyi be yali asuubidde okusibirako olukoba ate bwe baalwalira Namibia ng'omupiira tegunnasambibwa. Baali basanga omupiira mu bungi nnyo mu Sekafa Gift ali akyayi otegedde nga bwe tugenda okusibirako olukoba naye unfortunate ne balwala awo lwatukosa. Ono era agamba nti emboga eyongera okugaga abazannyi be yassa mu kisaawe nabo bwe baakola ensobi ezaabaviirako okuteebwa ggoolo 3. Ggoolo ze bateebanga bwe nkugambye zaali out of carelessness yaffe si nti nno omulabe yatunyigiriza ate mu gwongere ate ffe okulwadde oludda olwaffe twatondawo emikisa mingi nnyo mu mupiira gwonna ne baali batuliidinga era gwagenda okuggwa ng'era tumaze okufuna omukisa awo netugulemu. Wabula ono mugumu nti ttiimu ye yakuwangula omupiira ogw'okuddingana ogunaabeera Lugogo nga 23 omwezi guno. Abalenzi banajja wano ensobi ze twakoleza engambi z'ekyana ekito ne tuzijjamu tujja kusobola okukola ki okuwangula omupiira naye tegenda kubeera kyangu ng'abantu bwe balowooza. Bali abantu bawulira amannya ago ekibeera ku kisaawe kirala. Mutebi agamba nti ttiimu ye ekyali y'amaanyi ddala wadde nga waliwo abazannyi be yatunze mu mawanga amalala. Sikoodi yaffe y'amaanyi ddala, y'amaanyi nnyo. Kikulu nti tujja kuba surprisinga nga waliwo abantu be tuleeta bwe badde tumu expectinga najja n'akola kati waliwo omulala gwe tugenda okuleeta nobody knows him naye kasita anaagera wali mu kisaawe buli omu agenda gamba wow so amaaso abo tubalina. Ate n'ekirala tetukyalina mutima guli nti twetya abasambi beekakasa nti basobola okuzannya ne kiraabu yonna kati kuki kontinenti. Omwaka oguwedde KCCA yawandukira mu luzannya olusooka mu mpaka za CAF Champions League wadde ng'emyaka ebiri egy'omuddiringanwa yali etuuse ku luzannya olw'ebibinja mu mpaka za Africa. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.